DJ wamatumbiza sound mutumbiza sound nga n'abatujju batumbiza bomu kiri Kampala mama nyabo Farida nakazi bageze mu maaso n'okuma nti abikola alaze Bruno kenagamba nti gwe nogenda nozanyiso nga yagaya naye mu bintu by'okuzina nzina va kubiri byokka naye nga nebino embesobola obadde omanyi nti manyi kusoma mawulire na ku presenting Peter Oprah tomanyi nti ndi bad dancer in Uganda. Wagwan selected there. Big up on yourself. Where there? Ogambo tia muna Kampala muna Uganda. Mampita Tambi Jimson number Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kwanti otambula na fe. Webale kwanti otuagara. Webale kwanti subscribing. Big up and respect. Large up on yourself there. Webale kwanti otambula na fe. Ayagala okulanga na fe. Enamba yenu. Eri 0 00 onabufuna live loud and clear osobola okumanti olanga naffe ayagala okulanga naffe ayagala okumbuzaako ayagala okukola buli kimu ekyenjawulo enamba eri 0 onabanga onfuna rich boy awo ntambi kimuso kati nno akakanamba ka WhatsApp otolokuwa nti okafuna weyadde ogamba otya gwe ampuliriza nawo omanyi ennaku zino poliisi yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo gavumenti egenda mu maaso n'okuba nti eggalawo buzz ng'omuntu talina kuba nti obaolyawo agenda n'akubako ku kidongo ebudde bw'ekiro ebyo mu nzikiriza era nga bwe togerera mu Kampala poliisi egenze mu maaso n'okuba nti eggalawo ebbala ez'enjawulo bali ku munaku pawaking munanjulira Jesse Lubyaku Jina baba kubemboko wabula nga ate bale zimu zabagaga zigenda maso nokuba nti zikola ali aliko ku levels okimanyi bulungi nti emboko yali yawo mpola era nga ekintu kyagenda maaso nokuba nti kitabuka now nga tuvudde ku mboko ne bomu zize zigenda maaso nokuba nti zikubibwa mu Uganda era nga tugamba nti rest in peace bonna abafidde mu bomu yakubye ekyanja kudigida pork joint mpola mwebale kuba nti obaolyawo mukama asobole okuba nti abalamuza kisa Farida nakaziwe mu mbeera bweti ye yagambye nti nedda tajja kulinda President Yoweri Kaguta Museveni kugenda mu maaso nokuba nti obaolyawo amukkiriza okufuna essanyu kubanga essanyu Katonda yaligaba so si muntu n'olwekyo yasobodde okuba nti alaga skills yasobodde okuba nti alaga skills mpola okugezaako okulaga nti ye no matter what the government is trying to do for them, they are not affected at all. The government is keeping on suspending the bus across the country, but it's still people can have fun at their homes. Yes, never saw what Manyumira. Wanna know? It is the same time. For Nakazu, we are sort of Quanti Alaga, Jukiranti, Baba Daba Chala Basatu, Mpola Mok Vidiamo, Gabazino Rimba Easy the lyrical man from northern Uganda. Baddest from a lower city, yes, Muko Watabunyo, Bamuita Easy Daliliko, Mpola, yes, to me the sound. Farida against Mason Quanta Twakinga. Nagamba Bruno Kego, Bado Manyinti, Chichina Kankula Gire, Nebakuba to me the sound, Mana Mama Nasoka Kawansao, Nakuba, Nachusa, Mikono Jene, Jikuba, Bajet, Nebakuba, Nebachusa, Nebachusa, Nevaseka, Nevakubate, Nevachusa, Nevaseka, Kwegamba Yabade after party, Yabade, Chuchini, Chenko Gambia. Yes, Bruno Kavudena Gamati, Mama, and Bades Maninto Solo Kubikola, Eranga Neonis and your command, also Twakinga, Bulimontu Yanani, Yewonya, Jukirana, Random Kumani de Momberas Yokuela gentlewoman, Nengate, Ogezo Maso, no Kunda Gantu, Wodia, no Molimo, Gokolo, entertainment, Gosobola, Bantu, Batonio, Abasobolo, Kuzina, Gagwe, Eranga, Katundiakua, Evirabo Binge, Nkwebaza, anti Olimula Mubang, Eram Kwebaza, Ugena Maso, no Kumanti, Ulaga, Edguanga, anti Bulichimucholimo, Sobola, Sidabanga Kumuntu.
azina kusinga era nga mama obigulira ddala tewali akusobola. Farida Nakazibwe yamugambye n'amugamba nti gwe no Bruno badde omanyi nti nze manyi kusoma mawulire na bintu byakubira mbo byokka wabula nga ate nze Mukama yampa ebitono bingi ebyenjawulo newankubadde nga ate nasala okuba nti nonda career emu kubanga sobola kuba nti mbeegatika byonna kizibu nnyo okuba nti osoma amawulire ate oyimbe ate obeere muzinyi kyova olaba nakuleeta mu mulamu bwange okusobola okuba nti onjigiriza ku baana bange passion yaabwe yeyange era nga naawe passion yo yeyange kubanga tuli muntu omwo era nga naawe nkwagala nnyo. Kimanyi bulungi nti ensi yeetaaga ssanyu kyova olaba nze sometimes we nefuna stress nsobola okujja mukama wange nensobola okuba nti nkuziramuko mazina naawe notandika okuba nti onyumira kubanga ensi eno yeetaaga ssanyu ennaku tulina okugireka ebbali. Farida ababadde batabanyi nti omukyalo ono asobola okuba nti abigula okugakuba okugazina yagenze mu maaso n'okuba nti abasurprisinga era nga bamuwadde engule bamutikidde engule nga bagamba ono Queen Dancer nnyini awedde emirimu yabadde asalako obusaze naye nga abadde omwana yabadde abagula ekiwato oyo ne bukampu bwe bonna babadde basatu nga bonna babikola ng'oyinza ogamba mama bebyo mwebale kuba nti mutambula naffe amanya ndoboozi bamutantambijimu so namba 1 Kibwe Maxud Junior katusobole okuba nti tukomawo mu episode 2.